naye tulina mwacha talenda afande tufunye okusomozebwa kungi nti ate tulina bangi oluusi ate betusuubira nti bantu nga bali mu gavumenti nga balwanyisa enkola eno uniform eno. Afande Katumba General akulira ebyentambula yatugamba mugende mweteekateeke mu kino, tebatwawulira nti mukozese kino. Kati ffe ne tutandika okwetereeza tukozesa uniform eno. Uniform yange eno eriko amanya gange ne stage yange kwenkolera, nti bwe mba nkuvuze ojja kumanya nti Balija Asafu yanvuze era ava ku small gate sapoloka gwa nodi Makerere ekikirire kasibu ye stage yange awo. Nti kyangu nnyo ennaku zino bwe tubadde tutandikidde nga abasaabazi babadde batwesize nnyo nga n'omusaabazi akuwa ebintu bye olw'okuba nti asinzidde ku uniform eno era n'obitwala n'obituusa ebigenda. Tetwakoma awo, mulimu obubaka bungi, tuwoteekawo esimu esikaninga ekuwa buli kimu kyonna okuviira ddala ku chairman LC1. Naye kyanaku nnyo nti tulina banaffe abatulwanyisa mu nkola eno oba okuteekateekawo omulimu guno. Nja kuyitayo katono olunaku yesterday but one ebyafulumidde ku mawulire ng'eddoboozi ligamba nti uniform zonna ziyimiriziddwa, naye amawulire tegaliiko eyayogedde. Twabadde tulinze nti oba oli omwogezi wa poliisi Fred Enanga Afande yayogedde naye tetwamuwulidde, eddoboozi eryo teririiko muntu yenna. So n'olwekyo tulowooza nti oba oli abo mwabo abali mu kukola obumenyi bw'amateeka wansi, abali mu kutemula abantu n'okubba bandibanga beewo abali mu nteekateeka eyo ey'okulemesa puroguramu zaffe. Kuba tukkiriza nti uniform eno bw'oba ogyambadde ng'otambula bulungi tolina kikolobero kyonna ky'ogenda okukola. Era incidents zakalabikira ku mawulire Afande temunaba kulabayo omuntu yenna ayambadde uniform yaffe. Agenda omuntu azze tetumutegeera ssentebe waffe nga tuli naye ng'olukiiko lwa Kabaka Division twazimba strike. Nga nze Defense Afande nina abasetudde mu parish mulimu ba defense 12 era abantu abo benkola nabo emirimu mu division yange okulaba nga era tukiriza nti tuva na Uganda lino eggwanga lyaffe tulina okutulwanirira. Awansi Afande bw'otuuka ku station osinga taliiwo oba ne OC side n'osanga bano abadirira wansi awo batubuuza ebibuuzo ebiyitiridde nga otutta omubbi n'ekizibu takiina n'akkiriza nti mutuufu nze bankute nga nziba, owa poliisi n'akubuuza nti wamukute ngaani era wamujeewa wategedde otya nti mubbi. So Afande kempe ebintu ebyo abamu abapoliisi abo batulemesa okukola emirimu, batumalamu amaanyi. Omuze omulala ogwaliwo gukendeera abapoliisi abamu nti bw'ogenda kuba waliwo ababbi be tutasobola kulumba nga ffe nga balina ebisi ate ffe nga tetuli awo, n'otegeeza owa poliisi omu n'omuganda waliwo ababbi era mbaleseewo bali okumenya ennyumba. Bw'agendayo n'abakwata n'abajjayo n'abagamba nti defense yatugambye nti muli mukuba. Kakati ekitegeeza abandeetedde obuzibu ng'atalina bukuumi ate era nga sinatuuka ne ku stage yange omubbi oyo ate ansookawo, naye ng'amazima gali nti tumukutaala ivu nga tumukuba. Emirimu tutukoze Afande ebizibu tubiina biri ku station ziwe tubiripootinga, ababbira ku pikipiki, ababbisa obuteeyimbwa. So ffe tusaba Afande tulwanirire omulimu gwaffe guno. Era asaba mutukkirize tubeere nammwe, mutuyambeko bwebadde ekola nnyo era okukwata ababoodabooda nga bakozi nnyo saa 11 baba batandisedde ekkubo. Naye bukya President atujjako ka few time Afande
polisi yalegezaamu okwo. Tulowooza nti obudde bwe yateekangamu mu kafyu time singa ebuteekamu kati mu babbi bano ne tuba nga tutambula ffenna tutereeza embeera. Kuba tulowooza nti teryaliteeka nnyo mu butuufu, naye kati kino ate ekizibu kitadde eggwanga ku bunkenke. Ffe abali mu mulimu guno tunoonyereza fande kirabika lwaki obubbi bweyongedde. Okugoba kw'abatembeeyi mu kibuga nako kwongeddemu insecurity mu ggwanga. Bebamu lwaki okusanga nga embeera eyonoonese. Naye mu kitundu kyaffe kino eky'Emakerere tekibadde kibi nnyo, era ngenda kwebaza polisi yaffe yeewandegeya. Lwakuba abamu tebatuuka ku polisi kuripootinga naye nga zibbibwa. Ffe okuva mu January twakakwata pikipiki ezisukka mu 25 twakazirikavalinga kuba piki ezisinga kati ziri mu trackers. Tuzirikavalinze nga tuzijja ku babbi. N'ababbi tukutte ababbi abasukka mu 10. Afande era nsaba onneebalize nnyo RPC waffe, mbadde mutawaanya nnyo. Waliwo ekibondo ky'ababbi kye namulipootingira ekiri Nansana. Naye atuyambyeko nnyo era abo ababbi baakwatibwa ne tubatwala. Kwaba ababbi bonna benjogerako afande tetwakubako n'omu, tetwamobingako n'omu, ate nga ffe tubeekwatira ne tubatwala ne tubatuusa mpaka ku poliisi. Mabega otubadde ne kooti yaffe ng'etuulirawo. Kooti yaffe ng'ate tegaba beyiro, ate ng'egaba ekibonerezo ekyo kimu kyakufa. Naye twagenda okukyetegereza ekyamazima nga obamumenyi w'amateeka nga waliwo be tuba tufiiriddwa okutegeera mwabo ababbi be tuba tusse ne tubalekamu. Naye era ennaku zino tulinganga ate bwe tukola ekyo tulinganga ate abayimuka ennyo okudda okulowooza. Ennaku zino bw'osanga omubbi ngabbi kino tukyewuunya afande. Ababbi abo abaasaba ekintu ekyo munyambe ntuuke ku poliisi. Yamanya ajatuuka mu mateeka. Ababbi abo babeera n'ebibondo ebibagoberera eby'amaanyi, ne bwe muteekawo amaanyi agafaanana gatya ku poliisi awo n'ayita mu prosesi y'amateeka, amazima ebintu bifiira nnyo ewa state. Kasi tafayire eva mu mikono gya poliisi ne bituuka ewa state. Omuntu ayambaddewo omujulizi baba bamutta, era ababbi abo bataayaaya batuuka mu kooti yaba amanyi nti awonye. Era tukolaba kooti eyo ewa state ne mu kooti we wagenda okutuzaayo mu kooti yaffe tubate bwebanaaba tewaliwo kiteredde. Kuba enkya omuntu gwe mukutte nga sse munne, kuba mwaba ababbi afaane be twakakwata balinga 16 piki 2 ziringa 25 ne kwaba ababbi basse bannaabwe abakwata mu 7. Eyo piki gina ripootingira RPC bazisala amayembe, obuyembe ne bufunda zisobole okumanuvalinga jamu. Tulowooza pikipiki ezo zeetaaga okukwatibwa ezirina obuyembe obusale. Pikipiki ezo zibeerako obutaala mu maaso, spotlights, bajjako amataala ga bulijjo ne bateekako mu spotlights. Akakubamu n'olaba abazungu nga banywa obuseera obwo obutaala obwo. Era waliwo gye twakula tugiteeka ekanyanya ku poliisi. Pikipiki ezo ekyewuunyisa baziyita boxer, bajaji boxer. Ne abasajja bamanyi oziteekako power pack. Eza power pack za kana kapiki akatono super cup oba Jaguar. Kati obajjako power pack ne bateekako eya piki eya Jaguar. Bwe n'oba ku bajaji tosobola mugoba wadde oba ogoba bajaji ginnaayo, tosobola mugoba n'omusango. Bamanyi n'oteekako ennanga eza 125 bazimodifyinga ne bateekako ebintu ebizidduse ennyo. Bamanyi okuziggyako side covers buno obutama. Ndowooza piki ezivudde mu foomu yaazo afande tusaba pikipiki ezo zikwatibwe baze ezitambulirako obumenyi bw'amateeka obwo. Nga Wandegeya tukyalina piki 49. Banaanyinizo tebakola ki? Tebalaba. Naye tusaba omuntu ajja okukireiminga pikipiki ajje naki? Tuleme kugaba piki ku muntu atabeerangako naki? Twawandiika ebbaluwa nga tuwandiikira URA okutuwa owananyini waki pikipiki ezo. Naye okutuusa leero tetulina information kwabo abasaanidde kutwala piki ezo nga ziva ku station.
njakuwa omulanga nti buli amanyi nti yalekawo piki ye waba agimukwatako muwude wa kapyu ngeri ku station zonna naye okutwalira ddala kati wandegeya ajje n'empapula za piki tusobole okumuddiza ki. Era kinjagala okwemfasayizinga nti omulimu guno kirungi nnyo kyemukoze, tutuule wano tugatte tusobole okugyamu obuntuntu obwo obwonoona omulimu gwaffe. Ekirungi mutuwadde information abalina obuntu abagira simanyi bajjako biki basala amayembe bakola kyebyo kati ebyo byonna tubadde tunootinga era bwe tunaakwatagana nammwe kijja tuyamba abantu abo tubafunze waliyo oboda kuba amataala n'owulira nga bw'oba ovuga motoka nga olina osooka ogipakingako amasigo gadde mu sensi munomo sensi nga galinga agasuusire gaswikinga off. Abasajja ababbira ku bodaboda basalako omuchina awo ng'oweta ku mambule ng'ova gundi ng'ova babbira pa Wanda Road, yes, naye batugaye ekalere nebakwata Gayaza Road. Then once nali mu kamera wenakitabira mubadde nga twawale tubafolowing gafa kabe twabakwata oba nali sikkiriza ekyo kibeerewo. Naye kinjagala okwogera nga kikwatagana n'ekitembulidde olwaleero nga njagala okutwefasayizinga era nga kirungi nnyo tuwulidde nga kiva gyemwe bwe nali mu kamera nga tutuvinga noli osiseki wegawe tepaali naye omukyalo twazunga naye paka bwe twafuna abasajja butabakwatira najje nankumi pikipiki ezimu bwetwalifunga mu kamera zonna kuva ku yewandegeya kuva ku yekawepedda ku yewandegeya odi kampala twazunga emirundi oba ng'emeka for 2 days naye nga tunoonya network engeri gye babizeemu paka bwe twabafuna. Naye kyenjagala okugaa nti bwe twali tuli mu kamera nga tutuyiga ekintu ekyasinga okumba oby'omutwe naye olwaleero nfunye ansa yakyo. Abantu bayitangawo ku buyisi nga bundi bwogaye mawenje nga balinga balaba nti oli gwe bakuba wali si muntu oba ki ate kibakwatirako ddala ng'olaba omuntu ayimirirawo bw'ati n'ayongera didiye n'akola ki n'agenda ng'oyinza okulowooza nti ndowooza nammwe abaali bayitawo obuyisi noyinza okuza nabo bali paaka bali tebagala kutetenkanya banaabwe kyebakola ki kibakola ate nga baali bakola kikyamu. Olwaleero ndi musanyufu nga bwe tuli wano mu house eno gye tulimu tukizaganyiza ugundi akozesa ekigambo nti mukole mukiike singa obeera gwe n'omukiika n'owokubiri n'abayimiridde just abalaba ogulafuko nolaba abantu nga bayimiridde ngolabira ddala nga balaba nga omuntu negebayimiridde okitegeera naye bw'omala omukiika bwoti n'abayimiridde bajja ne bamanya nti ono omukyamu biki netufunza netukwata kitegereka. Bannange njagala tukiike abantu kkiriza oli ali ku kkubo oleda akoleki afuna okuyitako oluusi muvuga ebuto bwekiro mu kaseera kwe tubaddewo wano amataala tegabeerako ojja kuva eri omuntu akuyingiremu kubanga batakyakulaba ojja kuva eri oyingire omulala kubanga nawe itaala yo teriiko teraba kibwe kiri temwambala helmet eyamba gwe ng'omuvuzi waki wekidduka giteekeko bw'onaaba ofunye embeera accident kyekintu ekigwa nga tokisuubidde ate bwe kigwa kirina embeera gyekikola ki ekireeta obuvune bw'ofuna obuvune ku mutwe kizibu nnyo okukola ki naye kikyemukola elementi zino muziteekamu ki mu mayembe bw'olaba omusirikale waali n'olyoka okola ki wonaagwira omusirikale tajja kubaayo elementi eno gyambale ng'omanya nti eprotectinga gwe ebiseera ebya abakulu bano bagenda bawakasi EPC osi station osi w'ekitundu naye abeere awo bali ekikulu kyonna okubeera n'empisa okulongoosa mirimu gyammwe bibeere bya waggulu nnyo bibeere byakulabirako buli muntu ajja gamba bodaboda Uganda kati lungi nnyo ndowooza gye muwagala kutuuka ate baagala baliwa eriyo omuntu naagala kutuuka waliwa boda batambusa ki ava byekiro
ate oluusi bodaboda bennyini nabo bafuna bisako. Olina piki empya bakusasudde 100,000 mutwalo 10 ssaawa 8 bagamba ogenda Lugazi. Lugazi ssaawa 8 ssaawa 7 ate baagala mpya tebaagala nkadde. Nimba banyonyolo ayina empya bajaji oba oguze wiiki emu eyo bagamba tulina safari Lugazi oba wa Kiboga Masaka. Lwaki tebagenda ne bafuna special aya? Lwaki baagala port side ate empya sinkadde? Wankadde oyo tebaagala avuga nkadde, baagala eri empya. Ate basajja babiri balina baaga banange mubeere alaati. Omuntu tanaba kutwala gamba kiki kyotise ekiro. Ate oluusi oba otwala muntu mudwalire ekiro mulako oba kitutu oba lubaka. Yes, omuntu najja ati okuba wano byogerere ogenda kijja kiro nakuwa mutwalo 10. Lwaki tagenda kufuna special aya ezo sente gye juzi kina division kiri wali mukibe bananyini baadise dda tebakyatya endala enzibe ddala terina rekodi yonna yonna. Endala erabika bijjabo neighboring countries Congo, Wawa, Kenya, Tanzania. Biri wano enzibe polisi yao oba olina muganda wo taatawo mwana wo omukazi wo alina piki mugambe ajja kibe gwerende. Ndowooza tulinze minisita asalewo, tulinze minisita egaidinge buli kintu kyonna ya uniform, ya reorganizing them, forming them. So meanwhile kati bagenda maaso luzamba bano gurupu ya Kawempe bakyayambalamu bati tetulinze ki directive enyini kuba wa minisita wa transport. Mu ya boda yonna bakole umbrella enungi leadership ewawamu siku yeno bulu division Kampala wano babeere wamu such that government ejabateekeramu nga kati government erina programs nyingi but when they are just divided si nungi, but when they have good leadership they will take care of them. Erinnya yenze Maweje Frank, nze chairman wa boda mu Kawempe ne Kampala district. Olunaku lwaleero tubadde mu meeting ya uniform eno gye twaleeta. Uniform balumenyi bw'amateeka obutali bugenderere tulowooza nti busobola okuggwaawo ng'abantu tuba identify nze tubambaza n'abanga akimanyi singa n'aba akoze omusango ajja kutegeera. Abakulu abamu mu bitongole ebyokwerinda mu bwassa kinnoomu bwabwe abalina ebigendererwa ebikusike era tebatannabana kwagala kujjayo mannya gaabwe. Tubawulira amannya gaabwe babayita nsonda eneekusifu.
tukyayagala okutegeera nsonda next 4 yagenda ataataaganya ate enteekateeka yaffe y'okwetereza. Minisita wa Kampala ne General Katumba Wamala, minisita w'ebya entambula, batuwa ennaku z'omwezi nga 2 batuwa emyezi 6. Emyezi gisigaddeko emyezi 4. Tulina okukola ebintu bingi, omuli okufuna driving license, omuli okutegeka obukulembeze bwaffe, omuli okwambala uniform, omuli okubaaka omusolo gwe tuwa, omuli okutrainingibwa. Naye ate makati waneeno nga tuli mu kudduka okukola ebyo, ate waliwo abafubutuka mu bitongole bya gavumenti ebimu ne batutaataaganya. Neffe nga bannannyini mulimu abatuufu, ffe tetugenda kuwuliriza biboozi bya muntu yenna. Ffe tugenda kusigala ku mulamwa General Katumba Wamala gwe yatugamba okwetererezaamu, tugenda sigala ku mulamwa ogw'okutereeza omulimu gwaffe, tugenda sigala mulamwa ogw'okugumalamu obumenyi bw'amateeka. Tetugenda kukkiriza mulimu gwaffe kusigala nga bwe guli kati. Abantu bataayiza abantu nga bava ku mirimu ne babakuba ne bababba nga bakozesa pikipiki zaffe. Abantu bavuga ziwanuwe ne bamenyeka amagulu nga bakozesa pikipiki zaffe. Abantu beetaaga okusomesebwa kungi nnyo. Tuli mu kukikola ate wala batutaataaganya n'ebigendererwa ebyanfuniramuwa. Ffe nfuniramuwa tagenda ttereeza mulimu gwaffe. Omulimu omulungi gwe gulimu ssente, omulimu omulungi gwe guweesa ekitiibwa. Tusaba gavumenti eveeyo bunnambiro eyongera amaanyi mu nteekateeka yaffe, kuba si yeyina okututeekateeka, erina kutuyambako buyambi. Guno omulimu gwaffe ate ffe twewaddeyo, era gwa bodaboda taagala kuba na stage ku mulundi guno. Tojja kukolera mu Kampala, tojja sigala mulimu gwa bodaboda. Gwa bodaboda ali eyo atayagala kwambala uniform, naawe bukukeeredde tojja kusigala mulimu gwaffe. Naawe ali mu kunyakulira ku pikipiki zaffe obusimu n'obusawo, tulowooza nti gwe naawe lokoka. Bw'onaaba tolokose naawe olwo olukedde. Tetugenda kukuddamukkiriza bintu ebifaanagana bwe bito mu mulimu gwaffe. Twagala omulimu omuteefu, twagala omulimu omutebenkevu, twagala omulimu ogutali mubenyi bw'amateeka. Obadiya yomugenda okupakwa kwewaayo okulaba nga naffe tetufaanana nga bannayuganda abalala abalaba omuntu nga bali mu kumubba, bali mu kumutemula, afunye accident ne bamuyitako buyisi. Tugenda kukiika buli oyo yenna abbira ku pikipiki zaffe. Ne bw'onooba olina musaabaze muteeke wabbali, kuba bw'onoosigala ng'otwala musaabaze oyo mu maaso, enkya tojja kusobola kumutwala, omulimu gujja kuba gwonooneka. Mbakunga mu abavuzi ba bodaboda, tetuddamu kuyita ku muntu yenna abbibwa, tetuddamu kuyita ku muntu yenna ali mu kutemulwa, tetuddamu kuyita ku muntu yenna akola bumenyi bw'amateeka n'osigala ng'ogenda. Tuyimirire, tukwatagane n'abatuuze abali mu kitundu omwo, abantu abo tubakwate. Abamu mulina pikipiki ez'amaanyi, abantu abo tubagobe, tubeekwatire. Abantu abo tuyimirire tuyambe abantu. Kuba tunaasigala mu eyo embeera, n'ababbi bajja kulowooza nti bali mu kaweweevu, bajja kulowooza nti ogwo nagwo mulimu. N'abaana abato bajja kulaba ebifaananyi ebyo balowooze nti ogwo nagwo mulimu. So tulina okuvaayo nga bannayuganda, ffe mu bodaboda tukitandise olwaleero. Teri kuddamu kuyita ku muntu ali mu kumenya amateeka, teri kuddamu kuyita ku muntu ali mu kutemulwa, mu muntu ali mu kubbibwa. Tugenda naffe kwewaayo abantu abo tubakwate, tubalwanyise, bwe kinaaba kyetaagisa tubatwale ne mu mbuga z'amateeka. Tulina pikipiki ffe ze twetegerezza akaseera akawera nga pikipiki ezo ezifaanana bwe zito nga ze zikola obumenyi bw'amateeka. Piki ezo mulimu enfaanana eno bweti. Piki ezitalina mataala gagirako nga bateekako obutaala obwo obuspotlights obwo. Omusajja akuba akataala ko n'olaba abazungu, ogenda okudda engulu nga bamaze okukubba. Pikipiki ezo tusabye ab'ebyokwerinda, piki ezo zikwatibwe. Tulina piki ezitalina butama, ng'oli avuga piki nga talina butama. Tulina piki ensala amayembe, ng'oli yasala piki amayembe ne bufuuka butini, sajja ati bw'aba amaze okunyakula ensawo y'omuntu oba essimu y'omuntu asobola amenya jjaamu. Ezo nazo zonna piki tetuzaagala mu mulimu gwaffe. Ensonga endala, twewaddeyo tugenda na kuwandiisa amasiteegi gaffe agakola ekiro. Kuba waliwo abasinga obungi, bodaboda abasinga obungi okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka, bajja ne bakolera ku masiteegi g'abannaabwe ekiro nga bannyuse. So buli lukiiko lwa muluka lugenda kuwandiisa amasiteegi agakola mpaka kiro, bamemba bagakolerako, ate nabo balina okwambala uniform abakola ku masiteegi ago ekiro. Abanaasangibwawo nga tebali mu registers ezo, tulagidde naffe tulagidde ebitongole by'okwerinda babakwate, abo si baffe. Tulowooza nti be bakola obumenyi bw'amateeka ekiro, okumenya amayumba g'abantu n'okuddusa ebijuguli oba ebibbe. So ensonga nnyingi nnyo tetusobola kuzimalayo, naye ekikulu nti tusimbudde ku bumenyi. Amanya Rashid Kawaawa ngaze omwogezi wa bodaboda mu ggwanga lino mu Kampala.
Ashirika wawa mugezi wa bodaboda mu ggwanga senjagala kulabula omuntu yenna yekise mu kkubo lya bodaboda nga balowooza bajjalira emisa ave mu kkubo paka tusimbudde kano naddala ekintu ekana ne uniform kyo njagala nkiddemu nze siri wa poliisi siri wa magye siri wa prison uniform gye neekoledde yange omulimu gwa bodaboda gwaffe nokyo tetwagala muntu ate kulowooza nti agenda tulowooleza bodaboda mite simikalu bategeera kyebwokola bwokeera kumanya noga nti gotugenda tulonera uniform gotulowoleza uniform nga twakusanga otudde mu bitebe weekyusa bwekyusa nga teffe tuze ne uniform egenda okubanga ekyusa omubbi unless nga mu gavumenti mulimu abebirimbise mu bubbi okulaba nga batukuba obunyono okutumalawo ne bwe kitabeera ekyo baleke tutandike uniform yaffe etambule baleete bulesi kirowoozo twongeramu ki bagattako ki ne essaawa eno bw'ogiremesa batukuba ennyondo gomba basse musanvu batu musanvu basse mu bodaboda gw'oli mu ntebe weekyusa bwekisooka amabuga kyomanyi nti uniform eno nagiyimiriza tolina na buyiza wadde iki wadde n'omulundi n'ogumu okuyimiriza uniform ya bodaboda togiriramu siteeki bodaboda mulimu ate ffe twogeta naddala nze ndiki mubagutandika kati ze nkuwa magezi gavumenti njiwa magezi ne president muwa magezi bodaboda bwe tuba tulina kye tutandise nga mubadde mutuyita babbi mubadde mutuyita batemu mubadde mutuyita batujju muleke tukole ekigenda mu maaso kuba uniform yegenda okwawula ku mubbi n'omutemu n'omutujju muleke tujjemu ababbi mu bodaboda era omuntu yenna ali emabega w'ekintu ekyo yeetereze nga bukyali era minisita wa wakisi mugamba twali naawe ne tukkaanya ku uniform eno gye twambala tewali buzibu bw'oba olina kyolongoosaamu sigigoba gamba uniform eyo njagala kwongeramu kino naye oli yagenze ku TV simanyi nsonda nekusifusaagana kumanya mbu agamba mbu uniform eno agiyimiriza talina buyinza nkiddamu talina buyinza wadde inchi wadde naki kubanga omulimu si gugwe bodaboda yaffe kati yaava eri ayogera bwogekyatamanyi talinaako na mupiira tabe na luwaji bwe lugulwa. 88.8 CBS FM.